Jinja nga tuvuddeyo tugenze Kasese olwokuna lwa Sabbiiti gye tukubye emabega Namutuka w'enkuba yafudde mu kitundu ekyo era bw'atyo n'aleeta amataba omugga Nyamwamba ne guwaguzza abantu ne bakosebwa abasukka mu 7 mu budde buno bali mu mbeera mbi tebalina kyakulya wadde bye bakozesa naye ng'obuzibu bagambye nti abakulembeze baabwe tebabayambye babanoonyaako byabwe mu biseera eby'obululu ne bwe batuuka ku mbeera bwe ziti babaleka ttale. Abaakoseddwa okuwaguza kw'omugga Nyamwamba e Kasese mu bugwanjuba bw'eggwanga tebalina wa kusula empewo ebafuuyira awo mu bbanga okuva ku lunaku olwokuna. Abantu 7 be bakoseddwa nga bava mu kyondo mu Nyamwamba division abamu nga babatadde mu kasomero teryayamba. Tusaba buyambi gavumenti wene tuteekaweewo kaseba nti etuyambi naye bambi tukimanyi bulungi nti ffe gavumenti tetumanyi kubanga mu mwaka oguwedde era Nyamwamba yatukuba naye tewali yadde ekikopo kya kawunga kye twafuna oba ekikopo ky'ekijanjaalo kati guno mulundi gwa 2 era ne batukuba amabega era singa kyali badde kisoboka twali basabye bajje batusale batutte kuba tetulina mugaso. Byo mazima n'abaddewo nga abaana batandise okunkabirira nga sina kyakukola bambi nima b'omugira Kisaya yatuleetedde akatooke era yakaleese kusaawa kumpi 11 awo ketwalidde kuva lunaku lwokuna nga tunaba kufuna kyebuleeta nakiratekira n'okwebika abaana okusula nga mpewo etufumbirira. Abalala bagamba mu buzibu tebajja kubayamba nga babeetaaga baliko kye babanoonyaako. Women MP tanakutuukawo, district chairman tanakutuukawo, kwegamba abagenda mu parliament bonna tebanakutuuka n'omu wabula yatuuka wano muntu omu yekka Charles Kahindo. Laba n'abantu baffe tuli bubi tuli famire za njawulo era tuli ba mu katundu keeka mu kyondo amazzi gajja gakulukusa buli kimu emifaliso ebintu by'omunju byonna saba gavumenti bane mutuyambe bannange nga bwe mutulengedde bwetyo bwe tuli mututaase bannange. Natukunda Fiona ow'emyaka 81 agamba emmere ye yasanyiziddwawo ayagga. Itwe tuli abantu bahasi tibatumanyire n'okutumanya nkagenda bangamba gunyowe ntwale ndanga muntu yange nibenda itwa banaku abatini ife na ruguru endanga muntu obunagitweire batwandika kandi nibali bamezi gakansisire bikaka buli kintu mgeni nebitoke nkanyine bitoke byona byasisikara ekibakozire bagamba ngunyo ntwale siringi 10 niko tuzo mu kitebe nabagamba hatenzo mu kitebe siringi 10 nkanye ndarugwihanka nalekayo beitendanga muntu biyanje nkajibaha. Basisa Brian okuva mu Kasese municipality ategezeza nti balina kukolera wamu ne Kirembe Mines bagonjole ekizibu ky'omugga. The collapse of Kirembe Mines has caused the whole of Nyamwamba, the turmoil we are in right now. When you look at the disbursement of the population, there's need for government to intervene, get a specific place where they can put the IDPs, the internal displaced persons, so that they get a permanent place where they can put them. And then in that way they will have solved problem number 1. Wabula Basisa asabye abantu ate obutasenga ku mbalama z'omugga kwennyini kuwawe gubooga n'okuwaguza be basooka kukosebwa. People who are alongside Nyamwamba should vacate immediately, and there is need for them not to even return back. But however, government has to see a way of doing that. They need to see how they compensate these families. They need to see how they can sensitize the people on the challenges of living around the shores of. Ababaka mu parliament okuva mu kitundu okuli Kambale Faligo baganye okubako kibatangaaza ku nsonga y'amatabagano nga bagamba basooka kwanjulira parliament ekiri eno. Byatumusime Gerard, Sorot TV, Omunyo.